kala y'omuwarabu entuufu yeeriwa yeeno gy'ogenda okulaba mu katambi kano olunaku olwaleero. Baganda bange ba house manager, mubeere very careful nnyo mu nnyumba z'abakaba bammwe. Ate n'ekirala, bano abantu bayina emitima, okumanya nga bayina emitima n'okutwagala tebatwagalira ddala, kuba buli kye tukola bannange kibaluma. Ng'oyagala okumanya omutima gw'omuwarabu ogenda gumanya mu katambi kano. Beerako okalabe. ممكن استغني ليش لا؟ اذا انا شفت الخدامه مو عدله او اشوفها ترقص لي بالتيك توك وضايقه تليفوننا. Ndowooza akatambi ako okalabe ke tutandise nako ke tugenda okwogerako olunaku olwaleero. Amannya yenze Sheila Adita. Gwe natanaba kubango subscribinga ku YouTube channel yaffe. Muganda wange subscribinga, olikinge, okomentinge, teweerabira notification bell wojukona mbajja kuba bakwa message buloteka video empya. Akatambi kano akatambula oba obutambi buno obutambula bulaga ba madamu abamu nga bali ku National TV boogera ku nkozesa ya TikTok. Lwaki ba house manager bakozesa TikTok? Era madamu omu ng'ono gwe tusoose naye n'agamba nze saagalira ddala bakadaama kubeera nga bakozesa TikTok. Bambala engoye ennungi, ne bambala bulungi nnyo ne banyumya, bamanyi n'okutumya engoye online ng'ekibatumisizza engoye ezo kubeera nga bakolera mu TikTok. Si kyekyabaleeta, ekyabaleeta kubeera nga bakola mirimu wabula si kukola bintu bya TikTok. Kuno nga kwe batadde n'okuteeka abaana baffe ku TikTok. Madamu ono ekyokozesa TikTok eri bakadaama akiganye era takiwagira. Katuddeko katambi ak'okubiri ak'omukyala omulala era nga ye agamaze saagalira ddala bakadaama sibaagalira ddala n'obulamu bwange bwonna. Sibategeera obulamu bwe bwagano connectinga ne ba house manager naye ng'entaba eva ku kikatulabe. ليش سبب؟ ما احبها يعني كويتية ما تحب خدامة شيء؟ ما احب الخدامة كلش، ما اعرف انا احب. Ndowooza akatambi ako okawulidde. Bamubuuzizza lwaki tayagala bakadaama n'agamba nze saagalira ddala naye tamanyi ensonga lwaki tabaagala. Kaakati wano kigenda kujjayo pikica ennene lwaki baganda baffe batugumbulwa nnyo mu nsi z'obuwarabu, lwaki baganda baffe battibwa ne watabaawo kikolebwa, nti bano abantu bakyali mu mirembe egyedda nti omuntu omuddugavu ayina kubeera muddu. Bano abantu bakyali mu mirembe egyedda nti omuntu atayina ssente mu nsawo oyina kubeera ng'oli masiikiini kubanga toyina ssente. Bano abantu bakyali mu bino ebintu ebyokulowooza nti omuntu wajja n'akukolerako ewaka aba tanonye ssente, aba adduse imbeera mbi. Oba oli mukopi oba oli munaku nga toyina kyoyina. Yensonga lwaki batuyisanga we baagala. Baganda baffe ne babasuuza mu matooyi, ne babafukiranga mu bumwa, ne babakubanga, ne babakozesa emirimu ne batasasulwa. Teekako n'okubajolonga, teekako okubarepinga. Jjojjuze twakamala okulaba akatambi ka muganda waffe nga baba amuliko ayagala kumurepinga. Akatambi ako kagenze viral. Abantu bangi nnyo baakapositinze era baakasharinze. Ensi yonna neekalaba wabula naffe abaagezezaako okapostinga munnange olw'okuba tuli mu nsi eno akawunti zaffe zonna ezaataddeyo obwo obutambi nga zibeesinga wano mu Saudi Arabia munnange ne bazibaaninga nga kwotadde n'eyange baagiggadde olw'okuteekayo ako akatambi nga baŋŋamba ezo accusation njogera ebintu ebitaliiwo bye sitayinaako bukakafu. Ekyo n'enkivaako naye katudde ku butambi. Baganda bange mu mwenda ba house manager, njagala obeereyo ng'okola ng'okimanyi mukama wo takwagala. Njagala obeerewo ng'okola ng'okimanyi nti abantu b'okolera tebakutwala nga muntu, bamanyi oli kisolosolo kiri awo. Kyova olaba bakuyita kadaama. Kyova olaba bakuyita kadaama. Kadaama kitegeeza ki? Edda zikadaama zaabanga ngamiya nga ze batuma emirimu, ze zikola emirimu gyonna, emigere n'egitali migere. Yensonga lwaki naawe oyitibwa kadaama. Oyina kukola nga ngamiya, oyina kukola nga mbalaasi. Kyekigambo kadaama kwe kiva, wabula tekitegeeza nti kadaama oyina kubeera house manager. Nedda.
oli service provider oyina abantu b'otuusaako ebyo bye batasobola kwekolera ebibi n'ebirungi kyekyo ekigambo kadaama. Ekigambo shagaala kitegeeza omukozi ow'ewaka gwe ali mu kukola ewaka. Kati muganda wange njagala obeerewo nga gwe okimanyi noyo waffe manya abantu b'okolya tebakwagala otandike okunyigamu mu pata mu bintu ebimu by'oli mu kukola ng'oli mu nnyumba ya mukamaawo. Amannya nsigadde yenze Sheila Adita Gwena atanaba kubanga subscribinga likinga commentinga sharinga wabula teweerabira kadaako kakoni mbajja kuba bakuwa notification bwe tuteekayo vidiyo empya embagalanyi.